Abantu 84 tebakyateganya bafumba oluvannyuma lw'okuttibwa omutujju abatomeze ekimotoka bwe badde bajaguza amenunula ga Bufalansa agabadde mu kibuga Nice. Lumira Mwoyo ono azze avulumula ekimotoka n'akisabaza abantu olwo poliisi ebadde okumpi nayo ne musindirira amasasi okutaasa abalala ababadde bakyali abalamu kubanga abadde agenda abafootoola. Okusinziira ku Pulezidenti wa Bufalansa François Hollande buno butujju bwennyini ng'era ababukoze babadde beetegese bulungi. Omusajja ono ekimotoka akivuze kumpi mayiro namba ng'agenda asabala abantu abadde banyumirwa ebiriroliro nga muno mubaddemu n'abaana era okukakkana ng'assa abantu 84 ng'ate abasoba mu 100 bagendedde ku bisago. Yo poliisi oluvannyuma ekebedde ekimotoka kino era n'esangamu endagamuntu ya musajja enzaalwa ya Tunisia wabula nga yafuna obutuuze bwa Bufalansa. Hollande agamba nti Bufalansa okulumbibwa ku lunaku lw'amenunula tekigenda kubamalamu maanyi wabula bakusigala nga balwanirira ensi yaabwe okukigobamu ebikolwa eby'ekitujju. Okusooka abantu basoose kunyumirwa wabula gye biggweredde nga bali mu maziga ssaako n'emisinde. Mu kiseera kino ekifo kyonna kizingiddwako poliisi ng'era okunoonyereza kwatandise dda. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Bufalansa abatujju bagirumba. Omwaka ogwedde abatujju batta abantu 103 ng'ate emabegako era batta abantu 17 bwe bawamba ekitebe ky'akapapula k'amawulire aka Charlie Hebdo. Ye President wa America Barack Obama akubagizza abantu ba Bufalansa olw'okufiirwako abaabwe era n'ategeeza nga buno bwe buli obutujju bwennyini obwetaaga okulwanyisa. This is Kingdom TV.